Minisita Mutuuzo. Omwana njagala musaba Allen Skin amutuwe tukwate ku mwana oyo nga bw'akwata kwoli fresh kid. Yes, fresh kid. Fresh kid sobola okumuyambako omwana oyo asome kubanga emyaka gyalimu gyetaaga okukula, obwongo bwetaaga okukula ate bwetaaga okukula nga teguli mu ebitawaanya obwongo. N'olwekyo okumukozesa ekiro ennyo si kirungi, that is child labor, kubanga emirimu gye bamukozesa gyakufunisa abalala sente. Twagala kusaba Allen Skin nga alina obuvunaanyizibwa naye nga bw'ayagaliza abaana be okusoma obulungi noono bw'abanga alinamu obuzibuzibu bwa school fees oba ebirala tujja kufuna abalala be tukwatagana nabo okulaba nti Gudo addayo ku ssomero era atwale ekisomo kye mu maaso naye ng'asoma n'okusoma. Allen Skin bwe bali kutulaga omwana ono nti asobola okuyimba naye obuvunaanyizibwa obw'okuddayo okusoma nabo bwetaagisibwa era bw'obanga oli wabuvunaanyizibwa nnyo obulungi ng'omuntu omukulu omwana mutte agenda asome ate nkusaba gwe kennyini gwe omundeetera nze njogere naye n'abazadde be sobola okulaba ekigenda mu maaso tumukansolinge. Omwana muto tasobola kubawunsingira Allen Skin. Omanyi bawunsa kitegeeza yakulira security. Bawunsa kitegeeza nti akulira security ye kanyama we ye bodyguard kugamba waba wanga waliwo ekintu ekigenda kukwata ku Allen Skin yateekawo omubiri kati guli mubiri kye naawe omwana wa baby n'ekikola ky'abantu. Njagala omwana akule nga yes muyimbi naye asooka akuliza obwongo amanye wa walaga ne mu industry agenda kukola ateya kubanga osolooza nti omwana alina akawunti eyiye tebateekako sente ze. Ate saagala bamukozese bamurekaawo bamusuule eyo nga bamaze n'okumwonoona. Kati ebikolwa bye mukozesaamu essaawa zino byandyotaataganye obulamu bw'omwana ono. Bwe tumukwatira okumpi wano webale mutulaga bwe tumukwata bw'obanga oli wabuvunaanyizibwa era katutwala obuvunaanyizibwa era omuleete. Waliwo nakavidiyo ke nalaba nga ndaba omwana alinga azanya boxing naye nga of course nze ninamu training in boxing. Ninamu training in boxing. Bw'obanga okuba uppercut sibo omwana oyo engeri gyakuba uppercut ye si yeri trained si yentu. Okay, eno yabadde exclusive ne Sanyuka TV. So obukulu bwa information erimu ensonga lwaki video nezanyiddwa wano. So tugenda ku ensonga lwaki tugikozesezza kakati point ya minister ntuufu or as omwana omuto first of all yeetaaga okusoma n'ekirala bw'aba asoma nga bwe bagamba ba Allen Skin and the whole team yeetaaga obudde obuwumula. Omwana omuto yeetaaga tugenda obudde obuwumula tugenda tubusalako as we age. Olaba abantu abakulu batugamba you sleep for 8 to 6 hours. So omwana omuto yeetaaga enough time okuwumula then n'obwongo okukula ng'omwana omuto. Speed eyomukulizaako ng'omuntu omukulu olumu naye ekyankalanamu naye. So it is okay. Batawala abaana bano mu ndongo sound eno eba affectinga mpola you may not know naye eba affectinga kababeere fe abazadde n'ogenda mu disco n'otikka jjewo n'ogenda naye it is so wrong. Omwana alina kubeera mwana time yabwe ejja tuuka. Olaba omuntu omukulu me when I used to work on radio mubeera ne kuno bi headphones endongo ekuba n'owulira n'otuuka waka nga tokyagala dde owulira ku kiyitibwa music. Olaba obeera out ku weekend n'otuuka ewaka ku Sunday o Monday nga tokyagala dde owulira wadde karedi yakoogera mu mmotoka. So sound eyo mbi nnyo eri omwana omuto. Naye minister ekikulu kye mubuusa amaaso mutunulira nnyo obulamu mwe gye mubeera temumanyi kiyitibwa ghetto life. Kati omwana wa ghetto eyo etali emu tuyina ghetto wano mu Uganda mpitirivu. Bw'oyogera ku nkere gye nnakulira ogenda wulira mu Kiwuunya ogenda wulira Ennakulabye ogenda wulira Kamwokya ogenda wayitirivu nnyo. Abaana abo bwe bakeera ku makya nolangwa tusaba tudde ne twekubira n'obugalo nogamba olaba nayita mu nkere. Ali nali mpulira ex events nagamba olaba mpite Ennakulabye nga I am who I am. Tukuze nga tulaba ebintu. Wano waliwo neighbor ali ankwacyo onanywa njaga
oli anywa kaveera, oli akola biki and all that. You people don't know about that life. So abaana bangi nnyo abakyali mu bulamu bwe mwetaaga okugenda ottaasa. Bwe tulaba tulabye Champion Gudo at one point nga ye tumulaba tuba tugamba he goes to school, abannamawulire bagendako ku ssomero gy'asomera ne bagamba omwana asoma nti bw'abanga ye afunye tuguyite na mukisa nti afunye omuntu amukwatako n'amulondayo n'amukwata n'amutwala ku ssomero wadde nga amukozesa. Nawe kennyini minisita okimanyi Champion Gudo is not alien's bouncer. He's not. Just bateka obutesi kifaananyi kuzanyisa. So it's not a point to discuss. Okitegeera. So tugende ku nsonga esukkawo nti ono omwana wajye yava bameka abaliyo abalinga ye tukitwale nti ye kala asomose. At least ye kati mumulaba he looks like a child. Omulaba nti ayina n'engoye zayambala muyonja alaga nti alaane okulya eri abaana tebalya. Abaana basula n'abantu abakola ebintu ebyewuunyisa ne weebuuza babeerayo batya, bakulirayo batya, basurvivinga batya. So I'm going to use this word. A ministry ebuukira nnyo bano betulabye mu TV. Ebabuukira naye ate nga wali abeetaaga obuyambi bwammwe bayitirivu nnyo nnyini ddala. So me I was thinking Champion Gudo tumuleke beetaaga guidance wamu ne alien skin we. Champion Gudo singa ali wakulya nkwakyo singa tumulaba nga agirya. Time bwe lituuka wali baagirya jjagirya ate baana bangi akulidde mu ghetto nga n'omwenge tayagala guunyako because alabye abagunya kye gubayisaamu. Banji abalabibwa ayinza okuba nga ayinza okukula n'alaba ye kennyini alien skin namugamba tolyanga enkwakyo. So bana abayiseeyiseemu because eno Uganda yaffe egendera ku space ntono nnyo just to beetaaga guidance ne mumuleke n'abantu be babeere guided from there asome abeere awo because alinga kati ye akubye akajji it is okay for him tuyambe bali abakyali okozi bayitirivu nnyo. Ndowooza sigenda sukkawo, that was only my submission. Sigenda sukkawo ku lutambula tugenda mu twecce katwetolemu katono tukomawo. Good morning. Olutambula mu ba celebrity